Kitemu tuli mu katawuni k'Ekitemu Masaka Road. Katawuni k'Ekitemu kalina engeri gye kagenze kakwatayo kakwatirayo ddala bazimbiyemu nnyo. Tukwate Kitemu tuyite na Bingo Nsangi tuyiseewo, then tukwate ne Kyengera. Tawuni y'Ekitemu bweti bwefaanana. Kitemu kuba eryo neryo libakwatira naye basimaye wamulirabe kuba eryo erigenda ate n'ogenda paka Katale Metro Junior School waggulu awo era Kiyimba Ambia Swaraji. Kitemu ekikka kino mukiraba, emmotoka yennyini scrap esitudde scrap. Bizibu bibeera bikutuukiridde akiri agulye emabega. Ate bwe kiva ku lusozi ndowooza kikkakkanako, kirabika omukka kiba kamubake nga kirinnya akasozi, naye bwe kituuka wano ku museeto ne kibeera nga oxygen tekikyayagala ne kidda carbon dioxide. Batunda musenyu, basajja b'omusenyu wamu ne babeera beeyagalana. Bwe bafuna ekizibu otegeera nti balina sako. Olweggulo ngaawo ne bazannya kaludo kaabwe ne bazannya ku mweso. Abasajja ab'omusenyu abo bantunda ddala ab'omusenyu ngeri gye babeera mu kigundi kyabwe awo mu kirombe kyabwe. Babeera bakolagana babeera bakolagana nnyo. Kasasiro ndoza mula tulina ebimotoka bya kasasiro. Bayinza okugamba naye nga n'emmotoka yennyini kasasiro. Lwaki sijje musooka okukanyugayo? Ogamba embwa ezaalambwa kati kasasiro atwala kasasiro. Mbeerawo emmotoka yaffe mugiyita kasasiro. Manya kasasiro era atwala kasasiro. Ekyo ennaku zino kasasiro naye atuli bubi. Buli wamu gye tumutwala bagaana mugaana, buli wamu gye tumutwala bagaana mugaana. So big up to abantu b'ekiteezi ababadde ne kasasiro, ababadde babeera nga batukwatirako ku kyekasasiro. Naye akati ab'emukono bamugaanyi. Kati minisita yagambye nti in fact oba abantu be baayogedde ne bagamba kati buli ajja emukono balina okujja n'obuveera nga nabo bye bakola byonna bye babadde bagenda okukola mu Kampala babikolera mu buveera ne baddayo nayo emukono. Naye ng'ekintu kya kasasiro kiri simple. Kasasiro alina okubeera ng'alinako waayiibwa. Bw'abeera alinako waayiibwa bizimbe mbiraba ndowooza. Kitegeeza nti tulina era okufuna ekifo. Omuntu ojja kuva bubi eri ogambe tuganye. Kati bwe munaagaana tumuteeke mu bbanga. Nze mbeera wa buyinza nvaayo bubi ne ngamba nti kati kiki nti akati tusazeewo eri eno ekibiira kiwedde. Tewabeera kuddamu. Manyi mulimu ebintu ebimu by'olina okudisaidinga nga bijja kuyamba ggwanga lyonna. Evoddaawo n'ogamba bano baganye, olwo baani abanakkiriza? Ab'ekiteezi bo nga babadde bagumiikiriza. Masaka Road bwete bwe developinga oba bwete bweri. Nga tukyali ku mboozi zaffe eya kasasiro. Nti mulondewo bulonzi kifo mugambe nti kaakati kasasiro okusinziira bwe tulabye, okusonziira bwe tusomye ebifo
alina kugenda mu area eno then mutwaleyo. Bino ebyokwekalakaasa bya bulimba. Bantu beekalakaasizza wano ku TV. Naye ne bageza ne bayiwawo ayiteekayo ne bateeka ne bayiwayo emmamba ne bateekayo ne bulred top. Tewali addamu kuwoggana mu kasasiro temumuteekawo. Kuba kati bwe tutamufune we tumuteeka tugenda muteekawo. Tulina okufuna we tuteeka kasasiro. Segera. It's just like tulina okubeera nga oba tutadde kasasiro tuteekawo nga industry ng'eyo egenda okubeera nga oba ekuba kasasiro eyo ne mujja mu fertilizers. Kyekyo kyendaba kye tuyinza okukola. Naye bwe tunaagenda ab'emukono nti baagaanye, ab'ejjinja baagaanye, ab'egundi baagaanye, olwo tumuteekewa. Baagaanye naye n'owaabwe wennyini babadde nawe nga bamuteeka eno babadde bamutwala mu areas endala. Kati areas endala nga zibadde zo tezigaana. Tegeera awo kibeera nga neighbor. Mulimu abantu abansesa nga ba neighbors ngaabo. N'olaba amazzi g'enkuba n'oziba n'ogamba nze tegayita wano. N'osooka n'omubuuza gw'ate agagwamu ng'enkuba etonye mu kisaakaate ky'oba mu area yo. Go gagenda wa? Munzala gayita wano ne gakkirira. Kati lwaki tokkiriza n'aga neighbor wa kuli waggulu ne gakkirira ne gayitawo naawe n'oyisa owalala ne gagenda paka eyo wansi. Kwa mulimu ebintu bye tulina okubeera nga ffe. Kino kye kigende na bingo obuddo kikyo katale bonnaawo kye kikuba ekyo. Nti mulimu ebintu bye tulina okubeera nga twebeereramu n'omanya nti amazzi g'enkuba tebagazibira neighbor. Ne mbeera muyina empalana togaziba galeke gayitewo kuba naawe amazzi g'enkuba agagwa mu area yo naawe ate tomera mu mamire era naawe ogasukumira mulala. Kati naawe leka bakusukumire naawe osukume n'oli asukume paka wansi mu kikko. Sembeera bwetu bwe yalibadde. Kumpi kutuuka mu Kyengera. Tuli kumpi kutuuka mu Kyengera. Dipo y'amafuta yiiyaawo egaanye ekitoogo. Bwe njogera bwe ntyo abantu b'e Lubigi ndowooza mutegeera ki kye ntegeeza. Dipo y'amafuta yiiyo eriraanye ekitoogo. E Lubigi tetulabawo dipo y'amafuta ate waliwo petrol station. Banga tono nnyo oyinza okwesanga dipo bw'ogisangawo bajja gamba dipo zonna zibeera ku bitoogo. Akitegedde atanakitegeera oyo yennyini akitegedde agenda kikunyumiza kyentegeezezza. Tukyeyongerayo. Tugudde ku Kyengera Imara Hotel, St. Henry School, the Eagle School Kyengera. KFC Kyengera. Tutumiddeko n'aba TMC. Ebyo n'obisanga Uganda toleetamu malala. Kati twagala muleete ne McDonald's wano e Uganda. Omwana ajja kuvaayo nga mutaddewo McDonald's yateekawo Charlie Donuts. KFC oli n'awandiika KMC. Kakati bwe munaatuleeta McDonald's nga ffe tuteekawo Chuck Donald's oba Charlie Donut. Tegeera. So Kyengera bw'ate bw'ali. Kyengera.
Obadde ki? Kyengera wangi Kyengera olyo ligenda emugongo lyambuka ne ligenda emugongo Katale libadde awo. Kyengera yakulaakulana dda. Kyengera yakulaakulana. Kyengera watu wafaanana. Wonna abantu bali bize. Abapoliisi abatagala kuweeka abantu babiri naye ng'ate mmwe mweweeka mbeerako abantu basatu naye ne bakusanga tegeera kuba n'ekibooko eyo gyakutte nti lwaki muliko babiri nye baabo balaba basatu kintu ekitali kituufu. Poliisi temulina kubeera abantu basatu ku pikipiki bannange tubeetaaga. Kati guno omuggo guno gwennyini gw'okutte mwalivuddeko oba mbayimirize mbagambe buli omu akube munne kibooko. Bannaye abalabi mugamba mutya naali bayimiriza ne bagamba kati buli omu akube munne kibooko. Abantu basatu ku pikipiki. Kyengera bw'ati bw'ali. Kulaakulana eri mu giya. One stop center. Kikyawo ekizimbe wali mu yellow. Kyengera. Tugenda gwa Busega. Ekyuma ky'eŋŋano kikyawo.
waffe ne wuuyo amututte paka Nakasero oba Kibuye. Abantu abasinga okujja mu Uganda bakomplaininga mbu tulina nguudo ziyisa mmotoka bbiri. Baagala tubeera n'enguudo nga ziyisa emmotoka nnya bbiri side by side. Tebaagala mbu kati nga kino bwe kiri nti luli lumu eno emu n'eri emu ze ziyitayo. Abasinga bagamba tulina okubeera nga tufuna nga oluguudo luyisa emmotoka bbiri. So tuguse Busega, vidiyo yaffe egenda kubeera ng'ekoma wano. So tujja kubeera nga tweyongerayo n'okubeera nga tukwata ebitundu ebirala. N'olwaleero tugenda kusukkawo wano, tugenda kubeera nga tukoma wano. Ya wano Busega bw'ati bw'ali naye ali so busy. So busy. This is Busega.